po jako akawuwo. Bannabuddu babuganye essanyu nga balabye ku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda asiimye n'alabikako eri Obuganda mu kuggulawo emipiira gy'amasaza egy'omwaka guno. Ssaabasajja Kabaka mu nnyendo ne mu kyeni twesunze okulwanyisa Ssaabasajja kundakunda. Omupiira oguguddewo gubadde mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds ekikubyeko ne Kiboga okusobola okulaba ku mpologoma nga n'omupiira oguguddewo gubadde wakati wa Mawogola wamu ne Buddu. Kyokka Ssaabasajja nga tannatuuka mu kisaawe mu makubo gy'ayise ng'ayingidde ekibuga Masaka asiimye n'ava mu mmotoka emirundi ebiri ng'abuuza ku bantu be bakira abasukkiridde obungi ku nguudo. Ssaabasajja asoose kuviiramu mu kabuga k'omu Nnyendo n'atambula olugendo lwa kilomita namba oluvannyuma azze mu mmotoka wakati mu bukuumi obadde bunywezeddwa kyokka mu kuyingira wakati mu kibuga Masaka azzeemu n'ava mu mmotoka n'atambula kyenkana olugendo lwa kilomita namba ng'awuubira ku bantu bakira abasanyufu. Ssaabasajja Kabaka beene Cuucu Magulu Nnyondo nze musajja wa 5 ku 6. Oluvannyuma empologoma egguddewo omupiira guno. Omupiira guno guwedde bonna basibaganye nga tewali atebye munne. N'aleeta omupiira tekubadde mulungi ne gugenda bugenzi wabweru ne guvamu wano goal kick. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.